waliwo eŋŋambo nnyingi eziyitingana nammwe mubadde ndooza muzuulira nti pulezidenti bwe yajja okutalya Ssaabasajja Kabaka ne bakkaanya ku bino ebiri wano kaakati. Neŋŋambo nti ngenda kubeera mumyuka wa pulezidenti, ndooza mwabiwulira. Sigenda kubeera mumyuka wa pulezidenti era ndooza mukiraba enteekateeka eno empya nze Katikkiro. Ekyokubiri, pulezidenti si yalondera Ssaabasajja Kabaka baminisita be. Ekyokusatu, pulezidenti ye mukulu w'eggwanga, Kabaka gwe mutwe gw'Obwakabaka bwa Buganda. Abakulu bombi balina okusisinkana era Kabaka wa Buganda asisinkana abakulembeze bangi ne bapulezidenti wadde abamawanga amalala ne babasisinkana ne bakabaka abalala babasisinkana abaakuno n'abeebweru. Abakulembeze ababiri oba oli awo abasinga okuba n'enkizo mu Uganda bwe batasisinkana bingi ebiyinza okutambula mu ngeri gye bitanditambuddemu. Bwe basisinkana bingi ebisobola okutambula mu ngeri eyamba eggwanga. Nolwekyo ensisinkana ya pulezidenti ne Ssaabasajja Kabaka terimu byabufuzi. Ssaabasajja Kabaka okukyusa mu kabineti ye tekirimu byabufuzi mu nsonga za kunyweza n'okunyikiza obuweereza, era ndowooza muzitegedde bulungi. Awo nno mbasaba muzitegeeze eggwanga, abantu bategeere kye tuliko, tutambulire wamu ffenna n'ekiruubirirwa eky'okuzza Buganda ku ntikko ate n'okuzza ekitiibwa kya Uganda ekkula.